embeera eno gye tuwulira ennaku zino General Muhoozi tweets zaakola ezo ebigambo ebifuluma mwenga abali mu byobufuzi bibalaga ki nakati buli omu abitegeera bubwe kubanga ndabye analysis ez'enjawulo tweet ez'enjawulo ez'abakulembeze nalaba olukiiko lwali Makerere Kavule nga muganda wange Mufumbiro alina engeri gyakola ki gyakyogerako mu ndaba ye ey'ebintu njiwa respect but nze ndaba yange y'ebintu eri bweti one General Muhoozi is a project eya taata we ayagala kumuggusa amufuule president wa Uganda tukitegeera ddi twakitegeera mu bbaluwa ya General Sejjusa eya 2013 yagambye eti nti it's a project weyagiyitira project yes era ye breaking that project public egimanye n'alabula n'okulabula balwanyi banna ab'enjawulo nti mwegendezi project egenda tulya era abamu bali wansi mu ntaana abali bagipinga abamu emirimu bagivaako nga Mama Mbabazi n'abalala kakati nekiba proven it's a project nekula bwekula neyefominga nega wetuli bebaffe abali bogerwako kane tutandika okulaba content ne product zibatukola ki zebatuwa MK project kakati product yaabwe buli muna Uganda n'agiraba era ezimu ku product ezo yeyo tweet gyokoze ki tweet zibadde nyingi because omanyi kyekitegeeza mu military CDF akomandinga mu ekyo ekiseera n'ayita presidential advisor security affairs ebafuuni oba efuulu okay naga ngenda mukwata yekwese mugongo gwa taata wange naye nga gwagamba mubaka wa parliament w'amagye yamukiikira ne mu parliament Mwami Nyerere yakiikira Muhoozi mu parliament nga gwagamba abadde deputy CDF golyokoddeko ng'ebyofiisi ebyo abikola ki abimanyi kakati nze nga revolutionalist amaanyi ganeeyongedde ate maanyi ng'abantu balaba akatabanguko kazze alindako ekisooka kyolina okumanya mu eno saga yonna president yaddako tamanyiddwa that is point number 1 bajeno ne bajeno kasita batandika okulwanagana addako tamanyiddwa olw'ensonga buli omu abadde amanyi Muhoozi yakimala dda okitegedde naye okusinziira ate ku bino tekinaggwa lwaki anti waliyo kati dissenting voices kuba kyogamba era lwayinza okuba talina bamugoberera kweyo levo ye mubamu era obuteesoteeso n'obukyoli obugaa katuzimbire kwerwe lukale tebabulamu n'abatali beeyoboka ate nga jjukira eke esigala eke mundu eriemu bwogikutte nange bwe njikoze eki singa gaba gavuze kakati nze nga revolutionalist kyampadde amaanyi nti tekinaggwa jjajja tanaba kuggusa mulimu era alimba gukyabulamu ayinza otuleka awantu ng'asinga olukujjukujju yakikwata asooka ku UBC okulangirira yaba anabawulira abalala abayita ku UBC nti gyendaba mu Africa wano omusirikale yawamba ate nga warwanka ya wansi ali Burkina Faso naye agitambuza nekyadi wali kano Muhammad Domboya ne Guinea naye yali meja ezo ranka zezikwata because zo ziba zikyatakinga risk zezikomandinga kubanga n'ekirala nti omugomo gwonna nga gwaguddewo success yagwo eritaminingibwa credibility ya leader oba kye bayita coup plota
credibility ye mu magye determininga success yaki yekyo kya planning kuba waliwo akasirikale akajja okusinziira ekaweweeta oba wano ekasajjagirwa oba wano ekakiri kawulire ku radio nti afande gundi yakoze eki awambi yakikutte nti afande ani oyo nti oyo tajja kunfuganzi mikusakata kakati yefuuke unity njiwulira oyo naye apaale n'ababe okubadiisaaminga lutalo maama nebyo byetwetaaga andi kakati ekintu kyekiremedde ekintu kyekiremedde mu bya constitution kati kigenda kudda mu ebyo byakubaza kati abantu bonna bakyazibya amaaso gaabwe tebanaba ku interpretinga situation kyekiddako kikyagaanya otegeerekeka abantu bonna bakyali ku twiti omusirikale ovuma otya era deputy CDF omulamba oyogera otya bwoti tebamanyi implication yakyo tebamanyi kimplayinga kitya kakati ffe abataputa ebyobufuzi n'ababizanya n'ababigoberera ku mutindo gw'ensi yonna nze mmanya nti wano NFU can become a president. So one, you are lucky and it's strategic. Abanonyo obukulembeze sibe bano fabali ku muzindale no feka. In any case abali ku muzindalo ate tweyongerayo nnyo. Okay. Weyembeera. Okay. Kubanga kijja kutuuka ekiseera. Just ku mwaka faananyi nti jajja kaweddemu. Tya? Jajja kaweddemu. Kati amawulire ga jajja kaweddemu ekisooka State House tekyasobola gakuuma paka weyeetereza olwa faction eziriyo tekyasobola gafulumirawo kati bwe gafulumirawo waliwo bano omanyi abatandika embeera babodaboda bano bakigozi obamanyaabo nga batandika okuba obunankanyi obusajja buno obusoma ebirango ku nnyimbe nga kalina omugugu gw'empapula bwe guti kasoma ebirango nga bakuba entamu y'emmere empanvu bweti nti abaana ekikoze eki kiwedde kyamaani yakoze eki abapiki nga batandika oziyisa ku kolansi kakati awo poliisi weyagala okuyingiriramu mbwe bagambe nti temukola fujo kati nga nabo bakugamba oyogera ngaani order from above yakoze eki kaweddemu anti gwe mugomo osobola otwala emyaka mirala 5 nga totereranga kituufu nnyo ekyo kubanga Somalia bwetyo bweyakola Libya danga Sudan by the way no Sudan yagambye omukulu akola apology naye nena mulabi yawandiise naye n'abagamba bakola apology kubanga bakakasa batya nti ebyo byabadde ku mukutu bituufu oba si bituufu ye yabiwandiise ebyo byonna kati weebiri ze developments zetulaba mbeera eyo naye kakati ffe tusigala tutambula era ffe ERP tutegeeza abantu nti abantu mwongere okubeera empowered psychologically buli kitundu kiwagira abantu baayo bakyo buli kitundu obusoga butuwagire abawano mu central namwe mwewagire mugisha muntu mugende mulwane ne jjajja mwankole nawe omugireko eyo obeeko kyomusuuzaako okiwulidde nawalala but ekyo kijja tuyamba nti bwobeera ne sub-regions nga ziri empowered politically eggwanga bwe lituuka mu mbeera ey'akayooguumo musobola okutuula ne mu controlling population okay naye kigenda kutuva mu ngalo eggwanga liyulike singa jjajja agenda mu ngenda etali ya gyetusuubira etali democratic okiwulidde buli region neyeetwalanga bwebeeyagadde lutawo lwennyini olugenda okuzibuwalira abanaabeerawo okuyunga eggwanga Wanonye
essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.